Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Omukulembeze w'eggwanga eno okusinziira lipooti Kaliiso gye yamuwadde okugoba Kisaka n'abamyuka be n'abalala. Naye si beebo bokka abaalisaanyidde okugoba. Kituufu kye yakoze Kisaka okumugoba kyo kituufu. Yabadde asaanidde ataliiko na kubuuza. Tawadde na budde kwewozaako. Wabadde tewali budde. Kisaka yali talina budde. Kwewozaako. Ate Kisaka bali tagala na kugoba bugobi. Nedda nyabo. Kisaka ne ttiimu ye nga bwefaanagana abadde yeetaaga kutwala mu mbuga z'amateeka bitebye kubanga omusango ogumuvunaanizibwa gwa mada. Kkiriza obagaana Kisaka omusango ogumuvunaanibwa n'abantu be mada. Okufa kw'abantu b'ekiteezi n'abamu abakyali mu biseguusa abatalina bakulabika bavunaanizibwa ku Kisaka. Ekitaliiko na kubuusa maaso na kubuusabuusa. Kubanga ngaffe abanyonyereza ensonga n'okutunuulira bakugamba nti KCCA badde efulumya ssente ezigenda ekiteezo okutereezaawo buli mwaka oba buli mwaka oba buli mwezi bwe mbaseerabidde ezibadde zibeera ku budget obuwumbi 4 nga bugenda kiteezi kutereeza kasasiro. Tutandike? Okay, so amaani eddoboozi Nabulime Esther S1 ku Atalk with AC Media Uganda. Nkubuuzaako gwe nawe osinza okubanga otraba, thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala no subscribinga byonna. Nkubuuzaako mukwano gwange gwatulaba ate era n'ennyongera okusaba gwe omupya twegaseeko olunaku olwaleero osubscribinge ate osobole okubanga ate otugoberera n'ebirala byonna ebijja obenga ate obigoberera bulungi nnyo. Babuuzaako mikwano gyange abatulabira kwano ku butaka mu Uganda, nembuuzaako mikwano gyaffe abatulabira mu Africa, mu nsi za Africa endala, ate era nembuuzaako mikwano gyaffe abatulabira mu Middle East, mu nsi z'Abawarabu, kw'ossa n'abatulabira mu Europe, then America ne Canada. Thank you so much. Tusiima message zammwe tuziraba, tukimanyi nti ssaawa ya season mukomawo, mujja mutubuuzeeko, mujja mutulabeko, tubaagala nnyo. Thank you so much. Nga bw'eri nkola yaffe nti olumu once in a while tusuulamuko ku bitambula mu ggwanga olw'ensonga kyonna ekiba kitambula mu ggwanga nange nga Munnayuganda kiba kinkwatako. So olumu wentambula nengwa ku Mr. Mustafa alizigala aji tuba tulina okwogera ku nsonga ezimu. However, olunaku olwaleero gwe lukeeredde nga Awe ebintu ebyo mugenda okwogera n'owulira nga n'amaanyi gakuweddemu. So, KCCA leero efunye eguddemu ekikangabwa nti Executive Director Kisaka bakeddemu wa kipapula ekimuwummuza oba ekimugoba mu office. So, olwali tugendako awo mu kitambula mu ggwanga tugenda kwongera ku nsonga nga 2-3 ezikwata ku ggwanga era nga leero negatiddwako Aji Alizigala Mustafa Kalungi omutunuulizi w'ensonga naddala ezo ez'ebyobufuzi abenga ate tuwayamu tunyumyamu akubuulire aziraba wabigenda bitambudde bitya. Tusanyusa okulaba Aji. Nange bwentyo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Abatulaba n'abatuwuliriza mwenna abali ku mukutu gyaffe guno amanya bamaze okugabanjulira Mustafa Kalungi Alizigala. Twala omukisa guno okubawa ekiramuso mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuli balamu nga bulijjo tukomyewo ate tubabuulire ebitambula mu ggwanga. Naddala ensonga eziri mu KCCA ezaguddewo. Lwaki tukomyewo ku mulundi guno? Nsanyuse nnyo omuteesiteesi wange okuleeta pulogulaamu eyo. Ensonga eyo ffe twagyogerako, ffe twasooka ogyogerako ku kiteezi nga tulaga obukyamu obuli ku mukyalo oyo nankulu wa KCCA. Bwe babanga bwakedde enkya mukama we kamuwa mulimu n'amukwata ku nkoona, tuba batuufu nnyo obutalinda okukomawo tubannyonnyole oba oli awo nti waliwo n'ebirumira byalese. Anti olukeddedde olwaleero nga wummuza
abakungu basatu omuli Kisaka ye mukulu bamuyita batya bamuyita omumyuka we Luyimbazi then Noah Health bamuyita Okelo musonga za KCCA Okelo n'amumuza n'abalala bakyajja tumanyiko abo. Esther bwe twali twogera nga tuli programu eno nagamba nti KCCA buli sekiti eyina agikulembera naye bayitibwa ba director. Kigambo ky'ekiteezi kyekivuddeko ennyo omukulembeze w'eggwanga eno okusinziira lipooti Kaliisoliiso gye yamuwadde okugoba Kisaka n'abamyuka be n'abalala. Naye si beebo bokka abaalisaanyidde okugoba. Kituufu kye yakoze Kisaka okumugoba kyo kituufu. Yabadde asaanidde ataliiko na kubuuza. Tawadde na budde kwewozaako. Wabadde tewali budde. Kisaka yali talina budde kwewozaako. Ate Kisaka bali taagala na kugoba bugobi. Nedda Ssebunyabo. Kisaka ne ttiimu ye nga bwefaanagana abadde yeetaaga kutwala mu mbuga z'amateeka abitebye kubanga omusango ogumuvunaanizibwa gwa mada. Kkiriza oba gaana Kisaka omusango ogumuvunaanibwa n'abantu be mada. Okufa kw'abantu b'ekiteezi n'abamu abakyali mu biseguusa abatannaba kulabika bavunaanizibwa ku Kisaka. Ekitaliiko na kubuusa maaso na kubuusabuusa. Kubanga ngaffe abanyoonyereza ensonga n'okutunuulira bakugamba nti KCCA ebadde efulumya ssente ezigenda ekiteezo okutereezaawo buli mwaka oba buli mwaka oba buli mwezi bwemba seerabidde ezibadde zibeera ku budget obuwumbi 4 nga bugenda kiteezi kutereeza kasasiro naye nga ye ssenkulu buvunaanizibwa ku gwe ssente ezo yekamala byonna. Kati olwaleero bw'oŋŋamba Kisaka ogenda mumugoba bugobi omuleke ng'ayinaayina tekiba kituufu. Abantu bali baba tebafunye bwenkanya abantu baaba abaafa wewaaba abamu baasanyusa ne bakyalina ennyo okunyolwa ku mitima baali badde n'essanyu nga babagamba Kisaka olwaleero agenda mu kkooti avunaanizibwa ku bantu abaafa avunaanizibwa ku bantu abaayonoonekebwa ebyabwe nga Kisaka. So si kumugamba bugambi Kisaka yawumizibwa agenda kukwata engugu ze addeyo ebusoga no timwagala biwulire ebyo. Kati Kisaka yaligenza ajjayo banne bonna ng'olukala bwe lufaanagana kubanga ekigambo kino njagala Esther nkikuwe. Kisaka yajja mu KCCA gwe yaddira mu bigere baali bamuyita Kitaka kubanga Namusisi ye yasookebwa KCCA okugironderamu gwe bayita director yabasookera ku Namusisi Jennifer Musisi yasookebwako ddala najja omukulembeze n'amuwa n'akola bulungi. Mu bulungi bwe yakola weewaaweera waliwo ebitaatambula bulungi ebirumira n'akola bye yakola birabwako n'amaaso era ntubitunuula ne birabwako. Mu bimu mu bigambo biyava bwe yali anaatera okukomekkereza okukola kwe yayogerako kiteezi nga bwejjudde oba yali ali awo oyinza okwesanga yalina enteekateeka naye enyoonya ekifo kuba ye yali avunaanizibwa ebiseera ebyo. Miitingi ne zituula kiteezi bamusalira amagezi oba bisaaniko okubikola nkola ndala yonna ey'ekikugu bakikole we yali Jennifer Musi. Oluvannyuma n'akola ebitali bituufu akalu bwe kajja n'amanya nti mukama wange atuuse atandise okunjogerako bw'ati yalingoba ye teyalinda neyegoba mutereevu musisi okuddayo abantu baffe abalaba batulaba ku mukutu guno abatutunuulira abatulaba ku ssaawa eno tebaagoba mugobe tubajjukiza ye musisi yeyegoberawo yamanya bw'amala okwegoba entebe n'esigalamu era ebiseera ebyo eyali aliwo yali Kitaka yali omumyuka we Kitaka entebe ne bagimukwasa n'asigala nga ali acting akuuma entebe eyo okubajjukizaamu ye yakola atya Kitaka yakola kubanga lwaki yakola yatandikira mukama we programu ze baali batandiseeko oba ze baali bagenda okukola muzimu programu ezaalimu mwe mwali okukola paaka enkadde
okitegere bulungi omwe mwali okukola mulimu enguudo ezaali okukolebwa oluguudo lwa Kabaka lwenerabidde erinnya Kitaka yabikola ebimu n'abimaliriza nga paaka enkadde yo yagikola n'agitandika weewaawo yagenda tennaggulwawo naye yagenda okugenda ng'alese agimaze batandise ogikola era ng'etuuse mu buufu oba ogimala chance emukwata aba akyali awo ng'akyaliwo ne baleeta Kakensa w'ekibuga omukulembeze agenda okuleeta gwe yalonda olwo ajjako mukamwana w'Obote kuba minisita wa Kampala n'aleeta Kakensa w'ekibuga lwaki nze Hajjati Kabanda muyita Kakensa w'ekibuga kubanga abadde mu ghetto amanye ekibuga akitegeera wekitambula era bwe bamuleeta kati ye minisita wa Kampala Hajjati gwe njogerako bw'oba ontunuulira ng'ondaba mumanyi bulungi era kyemmanyi naye ammanyi Hajjati Namyala minisita wa Kampala Hajjati Kabanda Kabanda wa mu kibuga abadde mu Kisenyi wano alinawo n'eddwaliro musawo omutendeke amanyi buli kimu kyonna n'ayingira yagenda okuyingira kuba minisita nga Kitaka yaliwo ne tukuba engalo nga ffe bannakibuga emugaba baleetedde omuntu abitegeera leero ate muzeeyi ate akoze ekigambo kyennyini alabye ekigambo ekyo kyennyini aleese omuntu awulidde essaala atuleetedde omuntu agenda okusobola Kampala kubanga wa mu kibuga akimanyi ekisooka abadde mu kibuga yaliko kansala mu Kisenyi n'ava kuba kansala wo mu Kisenyi ne bamuwa n'abeerako chairman wa Nakivu kuba batunda Nakivu baabo oyogula bali Nakivu lwaliro amwe Kalakasa yali Hajjati oyo ayesa tebakulimbanga tebakugamba nti nze sirya ssente nga tulabe woziriira ekyo tebakikulimba taliiyo tinze sirya ssente zitali makubo matuufu nga talabe webaziriira taliiyo wamanyawo naye mwamala okumanya nti bwenkwata bwenti tebandabye tazimulebera nga zizza obulungi n'atazirya oyo yali chairman wa Nakivubo era paaka yadyeyo okwokyanga abantu okubokyanga nga ye chairman nga yakulira ye chairman wa Nakivubo nga gwe baawa nga ye chairman wa Nakivubo paaka yadiyo n'oyo Hajjati okwokya abasuubuzawo emirire egyo gyonna egyabeeranga waawo nga Hajjati ye chairman diiru n'akutula diiru ne hamu Nakivubo n'akola ki ne bagitwala Nakivubo nalogenda atajja kubwa minisita Katonda amusaasira ajja kuba minisita kubanga diiru yakutukanga musajja atu meya Lukwago n'ayogera ajja ati Nakivubo mutuuze Nakivubo tasobola kugenda Nakivubo talina gyalaga ngolo musabira ngati oba okyayogera ng'oli ali bweru kati kamuleete kuba minisita n'amulangirira n'amuwa obwa minisita n'amunyiriza ddala bufunzi baasi kati ye minisita afuuse minisita wa Kamatuga alhamdulillah muzeeyi atuleetedde omuntu ekibuga kigenda kutambula ekibuga kyagaanye ekibuga okumanya kyagaanye oyo abadde musaale nnyo kubanga nga tugyeko biri byonna najja mu kibuga ye minisita buli kimu kyonna akimanyi aliko kansala yaliko buli kimu kyonna njuga nti ekibuga kigenda kutambula agenda kuba akitegeera embeera neegaana kitakolonga yaliwo Kitaka yaliwo ebbanga bwe lyatuuka Kitaka ne bamuwummuza ne baleeta Kisaka nga yinginiya Luyimbaazi abadde mu KCCA alaba ebintu webitambula nga ye yinginiya mu KCCA so tebamujja ate ye bweru bamala okumuleeta ne tugaa nti ate leero muzeeyi akoze nnita etalabikanga nako kubanga abantu bonna baleese ono gwaleese yinginiya abadde mu KCCA minisita gwawadde abadde mu kibuga akimanyi obulungi Kisaka gwe nali simanyi sijja kulimba kiseera nakyogera nako si kirungi kubuukira abantu nze awo nga nsimbyewo akati awo bw'oba ojjukira ku mulundi gulinze nakugamba nti pulezidenti ono singa bw'aba alonda abantu waliwo abamusengejjera n'amanya ono gwe ngenda okuwa mu kifo kino yabeerakowo yabeerawa n'ataleeta buleesi nakikugambako bw'ojjukira n'aleeta Kisaka nokatya Kisaka afunye bagenda okutambula nabo
kubanga gwe bamutaddeko omumyuka abadde mu KCCA gwe baleese minisita abadde mu Kampala egenda kunyuma bagenda okwongera Jennifer we yakoma mu kifo ky'okwongera Jennifer we yakoma ate bayonoona bwonoonyi Jennifer byeyakola ki byaleka akoze byonna ne baga nti agwe Jennifer wali ku bibyo ffe katukulage weewaawo okujjako nga Kisaka atulimbye ndi Kisaka bwe yajja ate ye teyafuna talwanyisibwa nnyo nga Jennifer bwe yali kubanga Jennifer yajja ne goolo 2 era kyova olaba Jennifer ku mulembe gwe yafuna baminisita abawera abasatu ontegera bulungi ku mulembe gwa Jennifer baminisita yasooka yali kati akulira abakozi Miruli Mukasa ye yasooka okuba minisita ku mulembe gwa Jennifer n'akola ebbanga lye yakola omukulu n'amukyusa n'afuna omulala awo n'atuleetera Kajiji Franka tumwebaze n'amuteekawo naye n'akola awo Franka tumwebaze awo yo yajja kulwanyisa Lukwago ye yali ddiiru ye Lukwago nga muli omu amulwanyisa ne beegattana Jennifer ne balwanyisa Lukwago ekisanja kyonna emyaka 5 ne giggwako nga Lukwago talina kyatuganuddwemu naaka naye Lukwago akola okujjako olutalo nakikwa kindage tujja kugendayo Franka Kajiji n'agenda n'atuleetera Betty Kamya kuba minisita bwa Kampala olwo akyali ani tukyali nani Jennifer Musisi Betty Kamya n'abeerako batambuza emirimu gye Betty Kamya naye n'amuwummuza n'atuleetera mukoomwana w'Obote Betty Amondi n'amuleeta n'ayingirawo ndowooza olaba bajja abakyusa kati Betty Amondi n'akolako ne Betty Namusisi Namusisi wa designera n'abivaako kati bano ne bajja bano mu kujja Kisaka ye bw'amala okuyingira n'atuuka yeraga nti mbadde bweru n'atuuka mu ntebe n'akkalira mu kifo kubanga omukisa yali aguyina Kisaka omukisa gwe yali ayina nga tannaba kubaako kyakola kyonna yandibadde adduka misinde n'asooka alumba Jennifer yalibadde adduka misinde n'alumba Kitaka kuba Kitaka yali waali n'amugamba sooka ombuulire Kitaka wakolako ne Jennifer mubadde mukola mutya anti nze kyendowooza ebiseera bali balowooza Jennifer omanyi tulina enjogera nti ebiseera ebisinga tetulaba bulungi bwa muntu paka nga tutuse anti kyenkulaga bo baali bakkiriza nti talina bye yakola Jennifer nga tosobola kukopa muntu atalina kye yakola kirizagaana kujjako kulimba wali olaba ebya Jennifer byali birabwako n'amaaso naye tukkirize tugaane bannayuganda ojjukira ebiseera bya Jennifer ne His Excellency Bobi Wine yatukira okugamba n'amukubamu akayimba nga bannayuganda bawulira Jennifer tebamusobola abalemye bali mu kulaba kati ebirungi bye kati Esther ekyaleetera Jennifer okumuteekako amaanyi ye yajja lusibira yakolanga ebintu bye ng'abikolera kusibira kubanga yajja mu kibuga yayingirira mu kibuga kyeyasiŋŋaana kyafedda nga kyetaaga kugogola n'amaanyi watali kuttira muntu ku liiso kyeyakola ate mmwe bannayuganda ne mutakiraba omuntu asiimwa agenze kati ate mwagala akomewo ne Jennifer bye yakola yajja ne sipiidi ey'amaanyi kubanga we yajjiranga azze kugogola n'agogola abatembeyi ku kkubo nga balinga kiki obuyumba nga buli wamu wonna nga ne ku mabanka kwebuli bulinga kiki bonna nga naga kangogole amadaala ebizimbe nga babyongerako amadaala galine mu kkubo n'agogola ekibuga tukati weewaawo abakafiiriddemu bakafiiriddemu abajja okuganulwamu bajja kukola ki ganulwamu webali abaaganulwamu mu kugoba kwa Jennifer mu kugogola ekibuga nga bwe yakigogola abaaganulwamu era mwebali bojja okusiŋŋaana ng'ab'amaduuka baakyusibwamu ebintu ebimu okudda mu maduuka ab'amaduuka ne batandika okukolako ekitaaliwo enguudo okuta abatembeyo ze balinga basalako gwali mulembe gwa Jennifer kati Kisaka bwe yajja n'atasooka kutunuulira ekyo kwebuuza nti kamala okuyita Kitakoono babadde bakola batya yakola oba oli awo nga bw'amanyi talina kye yakola olwaleero n'ayingira mu KCCA emmotoka ne bazimuwa kubanga kyosooka kukuwa mmotoka bakuwa emmotoka ne driver ne bakuwa ne didika ekolera fast
n'abasirikale kwabo banga minister Sebugola aba nankulu wa Kampala bakuuma mukuumi tomalaga mutuukako bwotyo n'ayingira mu KCCA abawabuzi ababadde bagendayo ng'okulabika muzibu nga si oli Jennifer Kisaka gwe babadde basanga eri kubanga mulimu ababadde bagendayo okumuga nti wano ng'okyamye wano nga wafu lwaki totereza n'otambulira mu buufu bwono naye ng'okumulaba Jennifer Kisaka ateredde mu ntebe emyaka egi kubanga babawo ekisanja kiba kya myaka 4 baade bamukomezaawo kyawo emyaka ekisanja ky'emyaka 4 n'akikuba nga talina kyatulaze kyogamba tewali Kisaka kyakoze nekikubuuza ddala kati nkikuddamu gwe mpaayo bintu bibiri abadde ategekawo enkola ya smart city ate bano be yaleeta abakanduzi ng'abantu babakaaba olukaaba luyitirivu yaleeta smart city kati tugikkiriza genda mu Gwanda nze nakugamba ekigambo eki Kisaka olwayo kibaali badde abantu bamunnyonnyola kuba kye bamwogerako nakyo kyamulema kyegambye tife abamu tubadde abamulumba tumuwe ku magezi naye nga tomutuukako kizibu naye nkugamba nti Kisaka yateekawo akatale ke bayita smart city ke bayita akali mu Gwanda manyiwo yale mukaliikiriza kyali kirowoozo kirungi nnyo ekifo kigazi walungi naye system olw'okubadde yamulema okukola okuliikiriza akatale ako naddira ate abatembeeyi ne basigala ku kkubo ng'ani anaakola mu katale eri gy'otutte abatembeeyi ng'ate eno basigaddeyo nze nakugamba ensonga nga tutudde wali nti Kisaka amagezi ge muwa galyaga akwate abatembeeyi be yatadde mu Gwanda be babakwata bannaabwe abatali bano basirikale be bwe yagenda okuwandiisa ekitongole kye yawandiisa bano simanyi babayita batya ababambala bitisaati ebiddugavu ate nga abajje mu bali tikisoboka yajja kumanya nti ngenda kujja ku kkubo oli bw'anaateekawo wali ebintu obuufu bano abasirikale kye bakola naye kyajja okukola mutwalo Kisaka ekyo kyekyamulema akatale kalyo kaliikiriza okukwatayo akatale ako singa kakwatayo nekubanga tebakolera ku kkubo embeera n'ateekawo amaanyi ga Jennifer akatale ako ne kakwata olwo twali batuga nti Kisaka yateekawo smart city era akatale kakola alhamdulillah kitwaligenze tumunyumyako naye katuukemu emidaala myereere gwe mpaayo nti Kisaka kino tekiriiwo emyaka egi ne giggwako enguudo ne zimoggoka zonna ne ziggwawo ebinnya ne bifuuka ebinnya abantu amalwaliro ga KCC eddagala ne libulamu ne kibeeraki ne batuuka n'okukola vidiyo nga balaga sineema y'enguudo Kampala bwafaanagana abantu nga bagenda basimbamu bitooke mu myaka gy'emeka omukulembeze naga nti ekiwuggwe kirabika abaddemu ekiwuggwe naye nga balina hajjati kubanga hajjati Kabanda nze naye munenya yendwalibwamu ya pulezidenti ze galubindi ze za pulezidenti alaba ebitatambula bulungi n'agenda wa pulezidenti n'amugaa nti owange omuntu ono nze mugambyeko kino ne kino kiganye hajjati obadde luddawo kwebirabaddewo biraba wajja ne Kisaka yakusangako bamaze okukulonda naye ne bamuleeta ne tumanya nti gwe oli munnakibuga amanyi buli kimu kyonna okitambula naye naawe obadde bwemulisa nga Kisaka uno oli mu bano ate olumbye n'ebitali bibyo ogenze mu myoga ate gye balonderako abantu uno oli eno uno nga ne Kampala yennyini avunda awo ne tuvaawo Kisaka Kampala naawo mugguka amakubo ne gafa abatembi kukubazeeko buli kimu kyonna ku mulembe gwo ng'atunula bw'atala waliwo ebya takisi ebyaliwo ebiseera ebyo takisi ebyaliwo takisi bitya byonna takisi okubanga paka we yamala we yaggwa enkadde abatakisi abo bonna abakolera ku mukwana ke balina kudda munda bamulema ekyo boogera kyogere bonna bibajjati ezo miitingi zaatulanga tugobye ku mini price takisi ezo tuzigobyewo ku mini price bali maduka g'abantu wegati okujjako abataxi bola beekolera omulimu ogekola nga KCC bebazo kuuma waliwo emmotoka ezaali zitikkira mu mega wali mu mega mu ndoomo ez'ebweru ez'ebbuusi ya Mbale nga zitikkirawo abantu abataxi bakeera ku makya ne beekolamu omulimu bazigobawo kati singa be yakozesa abataxi emmotoka zino ku makubo zaali badde zivaawo niyo olw'okubadde kyekiri kyenkugambye nti teri atalya ssente nga talina waafunira genda ekatowa wano
wano katutulabawo eyo paka yandibadde ebeerawo naye bateekawo ekipande kinene bwe kiri bateekako Hajjati Nisa Kabanda ne bateekako Museveni ne bateekako ne Uhuru paka eryawo bali mu kkubo naye nga gundi eri wali Usaafi nene eryawo kano weebuuza Usaafi eri wali etikka nammwe muli wano mutikka eno yaaki Usaafi tejjulanga njereere Jennifer ebe yalwanyisa yabirwanyisaako ezimotoka yazirwanyisaako wadde naye yagenda zimulemeredde naye nga yalwanako gwajja toze bataddewo ekipande kyo kyennyini kitegeeza eno paaka yiyo babadde mu kuteekawo ekipande kitegeeza tewali ajja kukwatawo paaka yiyo naye nga Usaafi weeri wali njereero ogiraba oli kuki ogoba kaki kakati bino ajja tubadde obiraba Kisaka ebyo biwedde wagenda okujja nga Jennifer yayogera dda ku kiteezi eyavuddeko Kanaaluzaala Jennifer nga kiteezi yamwogerako dda nti kiteezi ajjudde tusale amagezi gonna getukolamu ebisasi kasasiro kiteezi Lukwago ayogedde nga lukiiko lwa Lukwago lwa Kansala ayogedde akola kiteezi mwagenda kutuula nga mwati kiteezi tu Jennifer Kisaka kyo wakolanga ekisingazi lwayo kyempulidde nkiwulira kipya nnyo mu matu gange nti babadde bafulumya obuwumbi buna oba buli mwezi kwa Lukwago agambye oba buli mwezi kubanga agenza azitematema tractor simanyi amanya kutenza ku by the way nino obuzibu ne I don't know sibara kiri bwekito naye nze emirundi gyonna gyendabye Lukwago talina gwakolagana naye mu kesi kuva ku Jennifer yale mukolagana kitaka yale mukolagana Kisaka agenda kukolagana na anti nakugamba Lukwago kyo gwe bumala okujja mu kesi muyige kiri kikaaki mulimu omuntu nga nakyo ye bwato bwafaanagana wakanya buli muntu amufaananira bubi olina kukkiriza bibye kivula kye kireetedde Lukwago obuzibu era singa Lukwago teyalondebwa abantu nga Museveni yamuwa oyo bwombulekerawo ki gwe lubeera ajja ku mizindaalo okukaaba amaziga okozeewo ki ne kati omulabye kati essaawa eno atunyonnyola lwavuddeyo atunyonnyola yayogera dda ku kiteezi nayogera dda ku kiteezi kikikyo gwe keera ku makyoge nti bannange nze sijja kukola n'abantu bano ndekulidde Esther laga obuvunaanyizibwa oba olumirirwa abantu bano gwe gamba nti njogedde kyenjogera nze sirina maanyi sirina buyinza sijja kukola n'abantu bano batawulya bye mbagamba ekifo obwa Lord Mayor mbutadde kubanga abantu ffe twakulonda ate ffe bw'oyogerera baganya okuwuliriza bute Lukwago yakikolako kyekugambye nti tebakulimba teri atatwala ssente nga tazirabye olwaleero bw'omala okuvaawo akakiiko akalondebwa okugula ettaka tujja kwogera kuno nakuli akakiiko ke balonda okugula ettaka omugenda kasasiro olwaleero goziriini akalimu alemeddwa kwe kwava ne bakansala okulwana engabana ekyalemye oyo Lukwago yateekayo oli Sebuufu ye minisita we gyali waliwo ono Akimu Zawula naye gye bali ku kakiiko akagenda okugula ekifo ekyo kubanga babo be bambasada be bagenda okuddayo ba mu reporting nti sooka ogubire ku kino Nijima kulimba tetunaba kufuna we tugenda kufuliira tetunaba kufuna we tugenda kuliira wakatebereza negigana okutambula kubanga buli kye baleeta mu kirwanyi solo kwate temunaba kufuna we muliira ate muganya okutuula ku mmeeza ffe bannakampala nakugamba ekigambo ffe tetufa mulidde naye mulye nga kyemukoze tukola ki tukiraba katulero tulaba Jennifer yalya naye abantu kye yakola bakiraba olwaleero boogera ku Katikkiro bagamino gamba batusana ogamba Museveni kumyawo Jennifer ekizambu ku Katikkiro bamwogerako abantu bagati Katikkiro alidde naye wadde oba alya oba akola ki naye kyakola abantu bakola ki bakiraba tulya nga tukola kubanga omuntu olina kulya teri watafissa enjawulo ino okubeerawo nene gwe kulemesa kintu kino kusimba kuwuliro olwaleero ekifo kiganye Jennifer Kisaka batuuse kumukumukuma ye bamukunkumudde mukono nga n'ekifo n'ekisibibazi Katemba abadde mu kugula ettaka Katemba wabudde obuzibu gwembulira bayita abantu abaleeta ettaka ne bajja amakampuni n'abantu kinnoomu 30 lero Hajjati wange nze lero simanyi ayogerera n'eki Hajjati awabula Hajjati wange mwannyina z'omulungi oyo gwenjagala okukamala simanyi bamuwabula singa ebimu amala kubyekkaanya
ajati minister wa Kampala ajati kabanda lero kuluno kapalaza wangono kyofa togabye lero yakidda bali takirimu nnyo lero tasabuse nnyonga wasabuka simanyi lwaki lero nakibadde takirimu nnyo ettaka lifuuse ettaka ne baleta abantu ne baleta amakampuni abintu ettaka lyabwe ne babikuba ku mmeeza bamala okubireeta ne basengejja Lukwago bwavayo n'atuga nti fe enguudo zino wammanga zo twazigaana temufunako ettaka kiki oluguudo olusooka olw'emukono Jinja Road eyo tetukkirizayo ttaka oluguudo olwokubiri Ntebe Road tetukkirizayo naye Jinja Road ne boogera baagulayo dde ettaka eddundu gyeriri baalisasula nga balimanyi nti gyebali baalisasula nga bamanyi nti jjaamu akola ki akwatayo Lukwago waliriddawo nga balisasula kuno maze kutegeera jjaamu ate oba lukiiko lwe luyise ate nga jjaamu akwatiddeko emyaka kuva fene twadduki jjaamu w'emukono gyali omumanyi baamala dde okumusasula kati olwayo lwovaayo otubuulire Lukwago waliriddawa nkababa kansala obakkiriza ne bayisa ettaka eryo ne baligula eri eddundu Lord Mayor with due respect I know muzogo ekintu kimala ku anti amala kumanya nti kati kiyinza okwabika ne kinjabikiramu ye n'ayagala aveeyo nga bw'olaba omwana waka bwe mubeera ewaka abaana abangi omwana gw'olaba aloopaloopa yaba omuzzi w'emisango buli wobeera n'abaana buli wobeera n'abaana b'owaka nga olina abaana bo abangi naye buli aleeta ensonga n'aloopa omanyanga yazze kwekubira nduulu naye ng'eno y'amaze okulwana munnaamusunye wedda wasulanga muno n'omusono gino omusono bwe yatandika ogundi taata akoze bwanaye ng'omaze omusuna kakane bwatyo bwafaanagana kyova olaba yavaayo mangu naye ng'eno amanyi nze nkugaye bali bambasada be babiri bali baminisita be yabalonda Sebuufu yamulonda minisita we era kyova olaba kansala okulwana be balwanidde be bavaako okulwana nti mutwetondere Sebuufu ne Hakimu Zawula oba Zawula simanyi bombi byabalonda baminisita bagende batule kakiiko kali akakiSaka akasente ate gwagamba nti yali mukolagana naye ate yabalonda kakati Lukwago tukubuuza abo bwo abalonda n'obasindikayo Sisaka agenzo kugendanga ettaka liremye oggula bano bambasada bo gye bali babadde bakuddiza amawulire badde bakuleta amawulire go kujja tugamba nti mannange baminisita bange benateeka kakiiko kali ensonga bo gye baleese bagambye bano bale esente ze boogera nnyingi naye tugamba kimu enguudo nze nkunyonodde nkugambye nti oluguudo lw'emukono baagulako dde ettaka n'alitubuulira ery'eddundu simanyi ddundu naye nga mukono bamumanyi nti jjaamu akwata kituufu yaliriddawa nga baliyisa n'avayo n'agamba nti Ntebe tetwagalako ttaka bwe yagenda wano wabeeredde bulooka okunyoonya ebifo nga takyatula na mu ofiisi yagenda mu b'Entebe jjaamu yabadde ajja muyimiriza babadde bagenda kufuna olikopita okugenda okulumba ab'Entebe abagende mutuyambeko tugira tuyiwa wano kasasiro ebadde bagenda mutwalangayo na olikopita bitegere bulungi Masaka Road enguudo ze baayisa bbiri bagamba Masaka Road oba Mitiyana olwaleero jejjerebu n'avayo nti ettaka lyafuniddwa nabadde ndi awo nga Hajjati zimuleese ennaku ezo wiiki eyo ewedde gaalina mawulire balwalina wiiki ewedde balwali lwa mukaaga ndwerabidde agamba lwali lwa mukaaga n'agamba ripooti yawedde mu kusunsula ge basunsudde ekifo bamaze okukiraba kyawedde bulungi ekigenda oggulwamu ettaka tujja kukibabuulira katulinda iddi asayininge ku ripooti ye Hajjati Hajjati tulinda iddi ajje asayininge ekifo ekyo ekifo kyawedde okuyisibwa kimaze okutegeerekeka kyetugenda okuyiwamu ettaka kiri ku lw'emitiyana naye tujja babuulira nga kimaze okuggwa naye Lukwago bwe yavaayo n'akikuba abannamawulire olwamubuuza nti nze ebbaluwa sinnaba nagirabako ne ripooti sinnaba girabako mbiwulira mu ŋŋambo nga wasindika baminisita bo babeereyo nze nnyina obujulizi nga waliwo akubira Sebuufu essimu oyo Sebuufu minisita muyina ne mumugamba nti buleti nga Sebuufu oli amugamba nti twagala munnange oyiseemu kino ekyaffe oba kifaanagana kitya oba kitya ne twagala kikole ki iya Sebuufu nga bamukoye minisita wa Lukwago gwe yateekayo Lukwago ne bwampita mulumiriza oba yamukubira essimu oba yagenda kitya muze naawe kati
Mr. bakankubuzeeyo ekibuuzo oza kati nga ngeri gye bawummuza Kisaka president olowooza kiki yandisiziddeko ng'alonda omuntu omupya olwaleero biki bye yalitunuulidde ennyo nze ekigambo kyange ŋŋamba pulezidenti lwayo yagambye kubanga byabadde yagambye nti nkooye katulange mu mawulire bwe yabadde ayogera yagaye tulange mu mawulire ekifo ekyo tuteekemu abantu naye era tekijja kukola tekijja kukola nze nyina ensonga ziringa bbiri esooka nti omuntu ajja okukola mu kifo ekyo ajja kukolera ffe bantu si gavumenti ffe bantu bannakampala n'alisuubidde nti bwe bateeka baali badde baliteekayo ne beesimbawo bwesimbire tumukubako kalulu ne tulaba byakoze ne tubitunuulira n'avaayo n'abitulaga ti nze mbadde wano mbadde newali ekifo kino nkisobola nze ndowooza eyo nkina nti baalikize ekintu ekyo kya pulezidenti yali badde akizayo mu paaliyamenti etteeka ne baliyisa omuntu oyo ne tulonda mulonde ffenna bannakampala musobola okulonda omuntu ayinza okukola butereevu anti ajja kumanya bw'aleekyanga ffe bannakampala atumanyi golowooza lwaki lukwaga avaayo n'akuba enduulu kubanga amanyi ffe tumulonda essaawa yonna tumugamba 226 alina okukola ennyo amanyi 226 ne kati olwokubadde onaamanya nti nze pulezidenti ye yannonda nja kuddayo musiiniikirize mulage era ajja kunziza naye ffe bannakampala abantu ffe tumanya olimba tujja mulumba golowooza waliwo abadde ayinza okulumba Kisaka n'amugaa nti kino kibadde balumba Lukwago so nze nyina endowooza nti ensonga eyo paaliyamenti yalizeeyo etteeka eryo nekikyukamu ne baliyisa ng'omuntu agenda mu kifo ekyo kubanga ekyo ekifo kinene okubeera iddi ng'ogenda kukolera bannakampala bonna kuba Kampala munene amagombolola aga nga bwe tulonda bammeeya b'amagombolola gali be tugalonda naye twalironze mulonde kati bwe tumala okumulonda ye n'alonda bano abantu be oba pulezidenti n'amulonderako bano abantu be nze kyensuubira ekyo bwe kyandibadde tekisoboka Museveni pulezidenti yandibaddewo n'akakiiko akasengejja mu bantu bano nga tumala kutunuulira kubanga nze nakugamba ekigambo ne wali nakiddamu nti tulina bakansala kale kanzikirize nti ekifo ekyo kirondebwa pulezidenti awa movement yalina okukibeeramu tulina bannakampala ababadde bakansala abadde kansala wa KCCA waggulu wa Lord Mayor osobola omuwa ekifo ekyo n'akola kubanga omitawaana gyonna abaagibaddemu agimanyi abadde atuula ku lukiiko luli abadde amanyi nze naalisuubidde nti pulezidenti bwe yali badde ayita abantu abo bonnyini ababadde bakansala abaagwa mwe baalitunudde olukiiko luno olwa seeko olwa movement kuba pulezidenti yalonda ne bayita bakansala abo bonna abaagwa olukiiko lwa seeko olwa movement ne lulonda mu bantu abo naga ekifo kino tugenda okiwa so si kuleetera buleetezi pulezidenti linnya pulezidenti wono alina bwebiti kati Kisaka yali waawa bombuuza yali ludda wa gye baamujja anti ayinza okuba alina gye yava yakolayo ki byayinza otulaga kyova olaba ayonoonye nattira ddala n'akola bwati agenze nakugenda nga agenze afunye n'omusango gwa mada kutta bantu naye enkola eyo bwebanga bwetyo yerongoosebwa oyinza okwesiŋŋaana nga azze mu Kampala akoze kubanga olwaleero ajja kumanya ajja okuŋŋambako tali omu obubaka eri Lord Mayor nga tetunagenda kumuwamu Lord Mayor nze kyemmulaga nti kyansi ye gy'ayina alondebwa ffe bantu nina mujja kutukesamu ekyawo anti ffe okwekyawo tulina kulinda kisanja kuggwako naye tetujja kukuwa naye yeetereeze aleme kuvangayo kubeera ye kukuba nduulu ng'eno amaze okwonoona golaba olwaleero olutalo lwabadde mu KCCA lwali lwabakansala ku luno buli muntu yakuba mu ngalo ku bakansala ba Lord Mayor ng'abasinga bonna baludda luvuganya gavumenti nga bwolaba paaliyamenti beega nti abasingayo bonna ba movement olukiiko lwa Lord Mayor abasinga bonna baludda oluvuganya gavumenti ne Lord Mayor mwagwa era abantu baga nti alhamdulillah enkola egenda kubeera balabala egenda kutereera naye nabo abatandise okulwana nabo kuba bonna bannu basinga bonna okuva ku sipiika waabwe amuddirira akola ki abo bonna bolaba beno byawadde oba minisita bazawula bakiimu basebuufu bonna bannuupu nfuna bulungi olutalo oluliyo
engumi yatuuse kunyoka ne bamuteeka n'omusibako ekikoligo ekigamba nti yaleese bakanyama mu lukiiko lwa KCCA kyatalina kyajja kwewakanira kubanga bakanyama bonna abaaliyo batambula naye tajja kukyewakana tavangayo kukyewakana nti sibamanyiiko yajje ku radio kubanga byaliwo lwakutaano ku lwomukaaga najja ku TV BBS ku programu kuba tunula gyova nfuna bulungi ekolebwa mu Buganda afono waliwo emitiyana nengaka ninde bwagenda ogantinza we bansibako sibamanyi tiyachukonako yadda mu kunnyonnyola bino twabagamba report twakola bino report ebeera bweti kakati ebeera bweti natula program mpulire bwaga nti bannange munnesibirako kubanga ensonga yali ntono nnyo bakansala gye baali banenya basebo ngi ekintu wane Uganda ekyali mu kutula kigambo gamba sole kiri kitunu tekitegeeza nti bwangamba sole omusango ngukkiriza ne bakansala bagamba sebufu tulindidde ebbanga ddeni kubanga nze ekyomukisa omulungi ntwala obudde okuliiza pulogulaamu waliwo kansala waliwo kansala eyajja kololo ennyini eyajja ku radio nga baliko ne sebuufu ku CBS nga sebuufu byayogera oli amugamba point nga yali tubitundye tutya nga mpulira talina namulamwa nenga nti kati sebuufu aludde nnyo ku bwa kansala musajjatu kwe yasooka kujja ku bwa kansala ng'ali mu dipi abo betwali batetuga nti abaana bano abazze kubajja okulabira bayige kubanga nkunyonyodde nkugambye nti cases abasingayo bonna banuupu ku lukiiko lwa Lord Mayor bonna nebe beeyisa bwe batyo kiba kisuulawa omukulembeze gwe tusuubira okukwasa eggwanga kubanga abo bebavubiriza beebo tebafaayo bagamba singa yabayita dda enkeera yalikedde nakubayita nabagamba mujje mwenna mbetaaga mudde mu ssomero kuba yakola essomero ly'ebyobufuzi mwenna mwagenda muli bakibogwe mudde mumale okusoma ensobi gye mwakozeeyo ensobi gwe sebuufu bano ababadde bakugamba okwetonda kaadi gy'olina nabo gye balina bwewandi beetondedde wadde ovaako ki obadde tojja kwambala amakooti g'okuddayo waka omukazi teyali kuwadde emmere ti nbeetondera ntya kyali kitono kuba bwe bali bagamba mwatutuuza wano ne tulinda lipooti ne mugaana okujja mwenna ne mukamaawo ate nga mutugambye mwe muyise olukiiko ne tubagamba twagala lipooti tugirinze wano ne mutugamba lipooti yagenda kujja ssaawa 8 gwe sebuufu wennyini ssaawa 8 bwe waddayo bakugaa toddayo tewadda ne tutuula muno ne tubeeranga abatategeera sebuufu twetonde so tebakugamba tukugobye twetondere gwegamba bugambye nti sole mu nsonyiwe ebitatambula bulungi ku lunaku olwo tolina kyojja kuvaako ojja kuddayo ewaka omukyala emmere akatunda akakuteere ku mmeezi okanywa tojja kusigala mu maka go ng'oli musajja naye wano wajja kukolera ffe bannakampala ffe tetunyumirwa kulaba ebyo byakulwana byakubagana ne mweruza amakooti naye ng'omusonga evudde mu ofisi ya meya tulina kye tugoba mugoba kwata ggwanga era lye mugoba kuli bakwasa olowooza mulekawo ono gwe twagala okuleeta kubanga mukiyita kulabisa mulinga ate abalabisizza ye ate n'omulala alimu muba mumwesanyu muba mubutirivu eŋŋombo yammwe egamba kulabisa kitegeeza mwalabisa mukama wammwe abaalabanga mulwana kubanga kyo tukiriko kubuuza mmwe muliyo kakati gwe Lord Mayor nze obubaka bwempa Lord Mayor mugamba aleme kwefuula nti yajja kujjanga kuba amawulire kubayita kuloopa tulage kyoloopa okukirwanyisa kiki kyokoze nzina ogulira kugambye bw'olaba kiganya omuntu obusiraamu butugamba nti ekintu bwe kikulema ekintu bw'okisiŋŋaana ng'oyagala okijjawo kigiseewa amaanyi bwe galema gisaawa omumwa oba nfuna bulungi omumwa bwe gulema otozoma kyogereko kati gwe lukwago bw'oba oyogedde nga biganye lekulira ogeba naye bannakibuga mwe mwanonda sijja kukola n'abantu bano kuba tukutegedde okuva ku Jennifer walwana n'otalekulira ekisanja ne kiggwako kitaka najja n'olwana n'otalekulira kisaka zze olwanje kubanga okyalinayo emyaka egi era bagenda kumuleetako pulezidenti yalagidde ddala ngu minisita batunulemu akakiiko akagira kateeke ani anajja omanyidde ku kiri ate agenda okujja agenda kufotoola akamale bumazi kakati obutalinda ebyo gwega nti bannayinza abantu pulezidenti bandeetera okukola nabo bannakibuga nze sijja kuba bwenti ne bwenti ndekulidde naddala kino ekyavaako okufa abantu kuba mwenna muvunaanizibwa mwenna abali mu KCC muvunaanibwa
vaayo wandivuddeyo n'okuba endulu ne weekalakasa mu bitaliimu wano mwekalakasa olw'ekibino gaano okiwandiise ebitalinamu genda weekalakasa ogende Kisaka mugambye bannange tetuddamu kuyiwa kasasiro kiteezaagaanye okungeba kansala mu kifo ky'okulwana beekalakasa emmotoka muteekawani temuddamu kuleeta bimotoka n'abantu babayambeko kati poliisi ejje bakuba ettiyagaasi nga tubaga poliisi muli babi nnyo abasajja bano balwanirira bulamu bw'abantu ate mubakuba ettiyagaasi bo bagana kasasiro okuddayo muyiwayo ate mwe mujja weekalakasa tukutune nga weekalakasiza lwekyo olw'embeera y'abantu ffe abaakulonda naye lukwaku tokikoze wabula ovaayo kujja kuloopa nze nzize n'endoopa ekibiro bibiri bino mbyogeddeko lipooti egaye kati olwaleero asanyuse laga pulezidenti kituufu ky'oyogera nange nzikiriziganya naawe mu nsonga emu nti Kisaka ne ttiimu ye agende mu Kaguli avunaanibwe mada ate si Kisaka yekka ne pulezidenti dayirekita wa yinginiya ne yinginiya yennyini naye aveeyo kwa yinginiya naye avunaanizibwa ku kino ekyaliwo yinginiya wa KCCA naye aveeyo minisita Hajjati Kabanda mwannyinaze nga tumaliriza KCCA minisita nkwegayiridde leka kubuukira kubanga olina ekifo ky'oyagala okuggyako olina ekifo ky'oyagala okuggyako ky'olamuza naye leka kwogera bitannaba kujja kuno kati nze gambye wavayo n'oluga kati ekifo kiriwa Kisaka wuuyo agenze tonnaba nakirangirira gwe wagamba nti yajuliza okuteekako sayini ye tubabuulire ekifo ekituufu kiririddawo tekati wiba lwaki bajja kubala nga engaba n'ekyagaanye lwe lutalo olukyaliwo kyo kyetaliko kubuusa maaso ekikyalemeseddwa okutulaga ekifo ekituufu engaba n'ekyagaanye bikyabalemye olukiiko lwa Lord Mayor olukiiko lw'abakuzi olw'abakugu bano abakugu n'olukiiko lwa Hajjati bakyalemeddwa engabana gye bagenda okutemaatema omuseera kyova olaba bakyali awo bakukuta tugende mu kino so Kisaka weebale ddala byokoze alhamdulillah ebikulemye abalala kababaleete naye ogenze obikwanga wage ogenze mu ngalo zo mulimu omusaayi gw'abantu Kisaka ne bonna b'obadde oli nabo engalo zo zigenze zirimu omusaayi abantu abaafa ekiteezi Kisaka bavunaanizibwa ku gwe tolina bw'ogenda kijjamu tuvuddeko ku nsonga za KCC zikyali awo ate nga bingi bikyagenda tujja kudda baka tugenda kulonda tugenda kutunulamu tulabe tulina batuleetera tujja kukomawo tubannyonnyole njagala twogere ku nsonga emu naye dakiika ntono tugiwe obudde butono ensonga obudde bugenze ensonga ya General Muhoozi okuvaayo n'agamba nti tagenda kwesimbawo ate nga abantu bangi nnyo badde bamanyi nti PLU egenda kubeerako ku ballot paper tulabe NRM PLU tulabe NUP tulabe bonna nga bagenda begoberera naye okuvaayo jukira lwaki njogera bwe nti Mr. Haji nti bantu bangi badde bavudde n'ebibiina byabwe natandika okwekwata nagamba sawa yonna tukola ki tudda ekintu ekyo tukyogerako kiye kirekawo abantu ng'abo abadde batandise okulippira ekigaali Esther ensonga z'amagye ezoogeddwa mu nnamagye tetwandiyagadde nnyo zoogerako naye ekirungi mwabi abeera muwabi omuwabuzi wa gavumenti bamuyita Kafuzi yagambye nti kati buli muntu wa ddembe okuvaayo ayogere ku by'obufuzi gyo bwe yakyogedde nga bamugamba nti Muhoozi avaayo atya n'ayogera ku by'obufuzi ng'ate ali mu magye talina bakulekulira Kafuzi bwe yabadde avaayo yagambye nti omuntu wa ddembe yenna kati okuvaayo n'ayogera ku by'obufuzi oba oli awo ekkoowa ero naffe tetuyinza okuyingiramu abatulaba Muhoozi tugenda mwogerako lwa bubi naye nze ŋŋamba abantu mu bufunze nti ensonga ya Muhoozi bannayuganda abantu baffe bannayuganda tuyige omuganda agamba nti anaakujja ennimi ageya nnyoko ng'akola ki ng'owulira oba wali omugenge tewafunyizaawo ngalo gwe wali osuubira Muhoozi okujja gye kitaawe mu ntebo baamulwanyise kitaawe yennyini nga yamufudde kyali kakati bano ababuukira be baakola ensobi yekyamazima baakola nsobi olwaleero nze ekigambo ekyo nakyogera nyina we nnali nenkigamba waliwo awo mikwano gyange badde bakiyita batya ekibiina kye bwe badde bakiyita ngenda PLU ngenda
era kati waliwo omukwano gwange aliawo nyo saagala nakumwogerako linnya ngera buli omukubira esimu amwa jankutwale ni mu meeting wajja nomuwozi ne mugamba nkubuulire kino njagala nkikubuulire tekisoboka muhoozi kutema muti kwatudde ekyo ne bwe munaaba mwagala mutya mukyalina kye mutannaba kukuba mu ttooki kulaba nakimugamba ne muga temunnaba kukuba ttooki kulaba olwaliro yabalaze kakati mulimu ababadde aba movement ng'ate bavuma aba movement bannaabwe nedda aba movement aba NRM aba ebutereevu nga bavuma aba NRM bannaabwe nga CPLU nga bavuma bali bannaabwe abazze eno side eno nga bakulaga nti oyo yekka leero munnange nze nasaasidde muganda wange Gasumba bamusajja mwogeza ebigambo bye birungi nnyo ate musajja musunsuzi wa nsonga ate musajja mugezi nnyo amala okuta naye simanyi na kumanya leero lwaki teyamala kutunulira ekyo n'akitunulira n'akyekkaanya era ayina essuubi nedda ate nga balaba omwami president emyaka gigenderedde naye yoba oliawo ayinza okuba alowooza ku kyokuwummula totunula n'olaba ng'oyinza okusikira kitaawo ng'akyali mulamu olina abazadde abaleka naga mwana ng'olowooza lwaki bakweka ebiraamo olina ekiraamo n'akikola nti Esther yagenda okunsikira naye n'akiteresa walala kubanga bw'ona okigwako n'okiraba oyinza omutta golooza pulezidenti abadde ayinza okutulawo n'agamba wozi nti mu buli ngeri yonna ŋŋenda naye gwe musika wange tekisoboka kubanga akyali mu ntebe n'amaanyi akyagawulira n'eŋŋombo bagiteekawo ne bagaa tova ku ki olwaleero pulezidenti bwe yakeera enkya n'akwata Namyalo nze nakigamba abantu President Museveni kasa yakwata Namyalo n'amugamba nti gwe nkujja ekyaddondo nkutadde Kyambogo omulimo gwe nkuwadde kuzza abantu mu sentro wano mu Buganda bonna kunga bye bayonoona byonna obitereeze ne ŋŋamba abantu nti 2026 President adda kiriza kola ki abantu bagatedda akolera kundi pasi nembaga babalimba tewali bukodyo tebuliiwo era nze nembaga nti President akomawo 2026 n'ekibadde kirabwa n'ayonka Bobi Wine leka kutunula ng'otunuulira oli muhoozi gwe muveeko kola ebintu byo ng'obikola obisinziira ku jjajja gw'oba otunuulira olw'ensonga tebakulimba yandibadde tateekawo woofiisi eyo Namyalo n'amutongoza namugaa nti gwe omulimo gwe nkutadde kutereeza bye baayonoona byonna ab'ekyaddondo baayonoona gwe tereeza abantu baffe era Namyalo omulimo agukoze agukoze atambudde Buganda eno yonna yonagitambudde talina waatannaba kutuuka kati yabuuse yatandise okugenda ludda omulaba era olakati naye batandise omulwana era kyayambye musajja wange bambi Lukwago Mungu amusonyiwe ebyamusobako omufuta yogerwako kubanga naye yali yamala dde okukyuka nga naye aliriddawa yoyo yekka olwaleero musajja wattu Mungu yamugjewo nga tanaba kulaba binaddirira kubanga abantu jeno yabakubye ekikwe ky'amaanyi bajja kujja bajja beetereza tebasaba kuddayo gye baba yabagezi sobola nze kujjanga muzeeyi akyaliwo muzeeyi akyalina amaanyi era mulaba akyalina future y'eggwanga lino oditambuza nzije nno neki era n'abateekawo n'ekigambo teri ayinza kujja kukwata ggwanga lino nga sabaze si musirikale kakati ate ayinza okujjawo omusirikale tikisoboka ekyo kibalaze era kati baddeyo abadduka emisinde ne bayita we basula kubanga mwebali waliwo omusajja wange oyo abadde sekuritale waabwe oyo bambi abadde abeera ku BBS n'omulaba nga ayogeza maanyi yabadde sekuritale erinnya bamuyita Kabanda ye Kabanda MPO Kabanda oyo abeera ku program ya Zambali ebeera ekireyo era ffe pyeyo jeni muwozi ffe twabagamba obadde otunuulya Kabanda nga ati wallahi muwozi wajja mu ntebe n'atamuwa kifu kwaye sekuritale waabwe gwe balonda naye nga weewunya kaadi gyaliko mu parliament ya movement kakati olwaleero ebigambo bye mbadde mwogera mugera kukokodyo katya ngano kakodyo nga nabo bakimanyi nti General Muhoozi tagaya kwesimbawo 2026 nze nakugamba tutunuulira muntu omanyi nze kyendayo mu byobufuzi bye Uganda obukodyo obu surprise ku surprise nakugamba tutunuulira muntu kigambo kyafulumizza ku lulimi lwe
ne kifuluma tetutunulira kintu kiri mu ndowooza ye. Kizibu nnyo okkiriziganya n'omuntu ekintu toli munda ye naye ekigambo kyamaze okufulumya kyetutambula nakyo kati nga bolamu olwaleero betwogera bino abantu bonna abatulaba n'abatuwuliriza bibalina okuwuliriza wabula tebajja kutunuulira biri mu ndowooza yaffe tekisoboka tebibakwatako ebyo tubirese bisigaddeyo ne Muhoozi Kasa yavuddeyo n'ayogera ekigambo nekifuluma ekyo tulina okutambulirako kyetulina okuga nti yayogedde kituufu yabagambye tasobola yo emulimu muzeeyi gwe yamuwa kate amagye kagateekewo alhamdulillah gatambulye ku nfuga ennungi ku mbeera ennungi era tumwebaza kwa ennaku ezo nawulira baga nti yaleeta etteeka naga nti emmotoka yonna nabiwulirako wa booda yali anvuga awo naga nti yaleese etteeka kiragiro na wooda emmotoka wadde eriko nnamba myufu okuba obugombe nga temuli mukulembeze bw'avuga n'avuga wanuwe mukube ekipapula akisasule tewali ali waggulu w'amateeka kubanga avuze wanu ate temuli muntu gwatwala temuli minisita temuli kiki lwaki yetagumiikiriza alhamdulillah bintu mwebaza byatereze oba oli awi kati kyetubuga ayambeko muzeeyi mwana amuyambako yeno wansi n'amuyambako n'atereza nti oba oli awo kubanga waliwo ebadde ebikolebwa amagye musajja atunga muzeeyi takyabisobola byakwasaganya bingi ate agenda okuli amagye gagenze mu ttaka amagye kati gegali wano amagye gagenze ne gakuuma ne bamenya ennyumba kati wana muto wange bw'anaatereza otuja kati alhamdulillah muzeeyi amukoze eki amuyambye katutambulirawo asobola n'okujja kati oba oliawo bwe birijja mu maaso eyo nga muzeeyi agambe ddala muzeeyi alabira ddala nga nnyuse abatulire naffe kati ate muzeeyi oyinza okuleka omulala oyo eyatereeza ne kino n'atereeza ne kiri nti mukwase eggwanga alitambuze si kye tugamba abantu abatemugamba nti kyeŋŋambye ŋŋambye bugambi tuteeseza buteesa naye temugamba nti ŋŋambye muzeeyi wabula ŋŋambye ti oba oliawo bw'anaatereeza muzeeyi ebiganye ebimulemyeko ebiganye ye n'abitereeza tuyinza okutuuka eyo mu maaso netugaa nti kale yatereeza kino n'atereeza ne kino kale ajja kusobola naye sigambye nti muzeeyi alikwate alimuwe temunfuna obubi kubanga mufuna bubi ne mubuukira siwe njogedde sigembadde ntegeeza emboozi anyway tweyanza nnyo Mr. Mustafa amiina sibula abatulaba mu bufunze oba obw'ekitala akadde ke katuliira empinda naye ebigambo ebyokwogera tuba na bingi nnyo bye tulina okwogerako tubadde tulina okwogerako FDC bagiganya okuwandiisa ekibiina kyayo Katonga tubadde tulina okukyogerako tubadde tulina okwogera ku pulezidenti wa MP gundi wa Kyagulanyi nagamba MP pulezidenti Kyagulanyi tubadde tulina okumwogerako ku abasibe bebagamba tubadde tulina bogerako ab'ekisonyi yaddamu atya bingi okumukuba ekitiya gaasi n'obudde butuleseewo tulidde omulundi omulala gotulaba kale naye tulidde omulundi omulala tulikomawo bwetyo bwetubeera kabindabinda kati temutusuubira kumala bbanga lingi gundi wange ono ampita yalwawo ngenda nendajana nemugaa nti amawulire nyina gano bannange muntwaliriza nnyo obudde amawulire amala ne gayita nako gemba kwanza omulimu gwange mbeera mu kibuga kunyonya biki ebitambula kati essaawa eno tugende tubiteereyo abantu naye ngenda okubalaajanira nga muluddewo tubeebaza nnyo ababadde batuwuliriza ababadde batulaba mujjeemu ebyo byokka bye mulaba ebinaabagasa ekyo sika buli wemba ku program kibagamba gwejjamu ebyo byonna ebibadde bikugasa totwala bitakugasa kyenjogedde mu bukyamu nsonyiwa nange ndi muntu ng'omutonde nsobola okusobya sinza atuukiridde nnyo nti ndi mutuukirivu nsonyiwa kyemansobezza ntumira famire yange yonna eyaliziggala gyeri nkomekereza ngamba nti abaana abasomera ku budinse mwenna abasomerayo mwenna budinse okuva lwe yatandika mwenna ababudinse mu middle school Butambala Ngando omukolo nga 29 ye wiiki ejja mugumanyi bulungi enteekateeka eyo mugimanyi kano kankayiseewo mwenna buli yasomerayo okuva budinse lwe yatandika muyitibwa mumanyi ensonga yammwe kyeyamaani wammwe mwamulabanga abakoola abayita kyeyamaani w'abaliziggala yataddeyo akalango ku mukutu gw'abaliziggala oba oli awo nga 29
ogwo omukolo gugenda kubeera gaggadde muyitibwa mwenna obutasigalayo n'omu kujjako olinga obadde mulwadde naye anaabanga oli mulamu anaabasobola anvaano nga gulu ngamba tumira baalizigala famire mwenna gye muli mwebale emirimu gye mukola mwebale gye mutuusaako engalo ntumira mukyala wange Zulaika Nassolo mwebale emirimu asobola kumwerabira namulese mulwadde Mungu akuddiza obulamu bwakuwonya obulwadde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. So tweyanza nnyo Mr. Mustafa tubadde mu bitambula mu ggwanga tukutteko wano na wali tusonyiwe bwe tuba tusobezza but olumu kitukakatako okwogera ku bikwata ku ggwanga kubanga naffe ggwanga byonna litukwatako ate era tusagamba nti tuli out of politics no so ensonga ezirimu ezikinyusi tukeera zoogerako oba oli awo naawe nyini osobola okulekawo endowooza yo wansi awo tovoola tovuma oba oli yatubyagadde you just have to scroll. Tuwagala nnyo Brian yabadde kamera sigala nze Nabulime Esther S1 ku Atop with S Media Uganda. Subscribe, liking, commenting, sharing. Bye bye.